Steven Isabirye ne mukyalo we Harriet Nabwire ab'okukyalo Namwendwa mu disitulikiti y'e Kamuli balina abaana 8 wabula ng'omu ku bo alina obulemu bw'okubongo mu lufuutifuuti ekiyitibwa cerebral palsy. Bano bakizuula nti omwana waabwe yalina obuzibu ng'amaze okusussa myaka 2 wabula nga tasobola kwogera okutambula yadde okwavula. Twavaayo twayira bano waka nga batusiibwire mu idwaliro. Olwatuuka wano najja okulera omwana ng'okuwoza emyezi egy'omwana okutyama wansi ng'omwana tatyama. Paka buti omwana bwagiire ng'awezize gino emyaka gy'aliku. Yalemererwa okutyama wansi tatyama. Tasobola kweriisa, tayogera. Buli kintu kyonna ezira kyasobola akola. Okulabirira omwana ono olw'embeera gy'alimu si kwangu era ng'olumu baganda be balekayo okugenda ku ssomero basobole okusigala bamulabirire. Oluusi nibaine basobola n'okusigala okujja ku isomero nga bali kulabirira mwene. Oluusi bw'ofuna obuzibu n'otambula. Otambula yenga yogiire tolwayo olina okuyira amangu okuyira ku mwana ono. Aye byona kugemera bugemerere kyokka ng'ate nzira mulimo guli awo omukazi tasobola kujja kulima n'amuleka awo alambala bulambale galwala n'alambala n'ayuzika omubiri. Obuzibu ndina bungi ku mwana oyo. Abavunanyizibwa ku by'obulamu mu disitulikiti y'e Kamuli bagamba nti obulemu bw'okubongo ebiseera ebisinga buva ku mwana okukoowa ng'azaalibwa, bamaama okulya emmere etasaanidde nga bali lubuto, mpozi n'okumala gakozesa ddagala eritaliiko ndagiriro y'abasawo. Cases that cerebral palsy, there is just 3% of the mothers who deliver. Aja ati okusinzira bwe tubanga twongeyizaamu muonanje enkola yaife ey'emiki munkola yaife ey'emirimu okuwa services ezo ez'emirundi 3 nga nnungi ino nitubanga n'abakyala bali kulya bulungi tulikendeeza obutundu buno obusatu twabwiza oba ku kalala ku buli bakazi bazaala 10. Abaddukanya Katalema Cheshire Home ekitongole kimu ku ebyo birabirira abaana ab'ekika kino bagamba nti embeera eno esinga nnyo mu baana abali mu byalo. Sometimes awatatuukibwa bujjanjabi bulungi nga n'ebiseera ebisinga obungi buno obulemu buva ku mbeera nti omuntu azibwalira okutuuka mu ddwaliro mu bwangu either omwana omuto n'alwala omusujja ne gumuvaako okufuna ekyo oba n'ebiseera ebimu n'omulwadde okulemererwa okuzaala mu budde oba okutuuka mu ddwaliro mu budde. Olw'okuba nti omulimu gw'okulabirira abaana bano si mwangu, abategeera embeera zaabwe bagamba nti kyetaagisa buli omu ali awaka okugyenyigiramu okusinga obuvunaanyizibwa bwonna okubulekera bamaama. Nga otuuse mu mbeera ey'omwana aliko obulemu, olugendo olwo lwetaagako emikono emirala. Era ffe tusaba community society abantu bonna omuzadde ontasobola kutambula lugendo olwo yekka. Olugendo mulimu ebinyomero bingi, mulimu amalwaliro, mulimu okusoma, mulimu okuliisa, mulimu okulabirira. Buli muntu abeera wa mugaso nnyo ng'ofunye omwana aliko obulemu. Wiiki eno ab'Akatalema Cheshire Home baliko ebikozesebwa abaana abali mu mbeera eno bye bawadde abazadde okubayambako mu kulabirira abaana bano nga bino mulimu obugaali, emigga egiyamba ku kutambula n'ebirala. Gye buvuddeko era batongoza enkola mwe baweera abazadde n'abaana bano ensimbi eza buli mwezi okubayambako okulabirira abaana bano.